Don't Brian muganda wange kolako okutupireko obuzibu bwatu muganda wange kati Don Brian ekiteefu tusiimye tusiimidde ddala nga Escom Sport n'abawagizi ba Escom Sport tusiimye muganda wange obala nnyo okutwagala ate obala okutuwa kutakunywa bana mukubira engalo ez'amaanyi Don Brian kikoleka mutiitiizi kanya kayimba kakuweza Don Brian kira katono nnyo mate nasaga okay aendelea ngaituna agenda mu maaso akayimba ko kenyini omugenyi yatulese wano tumulabako ege tunamuwulira okitegera bulungi mbadde nsaba Escom anaina okubayalisa microphone Rizal nsaba okubayalisa microphone eri aze wandizeeyo wali nobeera wali wandibadde wali ebeera wali awo ejja okwagala awo nyini ero bandi waliwo kino ekisajja kyebigoma kinywa biki buli dakiika lyekweka Escom
Let's go. Abana bano balina akayimba akako kebategese njagala bakakube eddakiika enti emu yokka baba akakamala bwe bati ombulize ku bantu bano obaanirize okitegera bulungi nenjagala obampeere vaibu mukayimba ako kenyininyininyininyini bwe tumala okufuna vaibu eyo okitegera bulungi tugenda mu mbeera manyi tebayita embeera tugenda mu mbeera ey'enjawulo gye bayita pate. Let's go band. Naye ng'obudde bukyali obwakayimba ako osazeewo tukube kale bamwita Hiscom Keys. Ate bwe tumaliriza tugenda kufuna conversation kanneeyimira byange. Think about some country music. Think about some reggae music.
the station yendako kyebayita vibe wagenze ku petrol station omugagga Tony Brown n'agamba amafuta bagakole ki bagayiwemu kuleti kweziri ku mmeeza wezibanga kweziri kati yessaawa tukuba omulere tukuba embongo nga tusanyuka n'Escom Band kati bwe tumuleetera ebirabo wano ku stage. You understand? Kati ssaawa ya birabo n'Escom ate mu mbeera ey'enjawulo. You understand? Why was the man? Let's go! 1, 2, 3, come on! Hold on. Omuliro nga mungi. Banange, munzikirize. Among you all, there is someone who is beautiful. Someone who has been there for us. Atenga Muganda wafu, atenga mami wafe. The one and only Boss Viola. She's in the house tonight, Muchalani. Atenga Muganda wani. Atenga ne mami waji. Kuwesonge tukolechi. Everyone, let's go.
kila mali. Kuna Mungu watu wanaliko watu. Kama wengi wasabili za kubali. Wamegapa niliko siki bahati. Wengi wanataka kunishukisha. Wanaona mapande kono wanarusha. Wengi roho mbaya zinawafurusha. It's all about Jesus, Rasta, my God bless brother. God bless brother. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mwenzikiriza nyanizebe one man afunde masaka okuva mu district najitwala mu city kati eri munsi yonna managers park masaka Kings Africana 1, 2, 3 escape tugende nasopenda tembe now kati wambe fasi kampala wambe fasi
vibe right now. Chirichiza. This is what they call a corporate party. It's about MC Mr. Vibes, your only one Rastafari MC in Masaka City. You understand? From Uganda to the world, from Masaka City to the world. Bukando Kano.